Yebiri eyo nsonga za ttaka naye bo abakulu mu bitongole omuli Naads ne Operation Wealth Creation basinkanya abalimi abanene gavumenti beyagabira ensigo z'ebirime ebiva mu butto mu nkola empya ey'okugabana ebisale ebigula ensigo zino. Ensinkano eno ebadde ku faamu ya Lieutenant General Charles Otema eyitibwa Tangi Farm esangibwa mu disitulikiti ey'e Nnoya. Gavumenti ng'eyita mu kitongole kya Naads nga kiyambibwako ekya Operation Wealth Creation yatandika enkola ey'okugabira abalimi abanene mu ggwanga ensigo ez'ebirime ebikolebwamu butto okusingira ddala mu bitundu eby'obukiikakkono bw'eggwanga. Ensigo ezaagabibwa mulimu sunflower ttani 75, soya bean ttani 500, nga bino byasaasaanyizibwako ensimbi obuwumbi 9 kaweefube ono yatandikibwawo oluvannyuma lw'emiwendo egy'ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo omuli sabbuuni ne butto okulinnya olw'omuggalo gwa COVID-19 n'ensonga endala. Oluvannyuma lw'ensigo zino okugabibwa sizoni ewedde, aba Naads bazzeeyo okwebuuza ku balimi obanga ddala ekiruubirirwa kya gavumenti eky'okwongera ku bungi bwa butto kinaatuukirira. Akulira Naads Dr. Samuel Mugasi n'owa Operation Wealth Creation basinkanya abantu ab'enjawulo abakwatibwako ensonga eno nga minisita ow'obukiikakkono bw'eggwanga Grace Freedom Kikinywi yabadde omugenyi omukolo. Ensinkano eno yeetabiddwamu abalimi abanene abaafuna ensigo bannannyini makolero ng'eno abalimi basiimye gavumenti olw'enteekateeka eno. The program for this region is really very good. And I think the raw production we had, the raw yield, was all about maybe the time of planting but we did our best. Only lucky, some few of us were only lucky that the rain delayed a little bit. Otherwise, it would have been a total loss. But nevertheless, you tried. Major General Sam Kavuma awadde abalimi amagezi okukozesa embeera y'obudde ennungi eri mu ggwanga n'ebyo ebikoleddwa gavumenti basobola okwejja mu nvuba y'obwavu. Ensi ennyingi zimuwulira zi Dubai zikite balina bali mu desert amazzi gaabo magumu ate ga munnyo ffe tulina amalungi ettaka eggimu omuddo guno gwolaba abantu abangi eyo amawanga amangi gakozesa sente nyingi okusimba omuddo. So happy that government is coming up with an irrigation project in Aswa River, and we pray that you do the same, replicate elsewhere in other districts so that this becomes a way. Whether there will be rain, whether there will be sun, we shall be continuing to produce. We need to be vigilant. Whatever seed was received last season and is not planted has to be raised above the ground. If that seed is still sitting on the floor, it is not going to germinate. I hope our own farmers, after a few years, can now get seeds on their own so that we don't have to depend and then we complain it was given late. Ye Dr. Sam Mugasi asuubiza nga bwe bagenda okulongoosamu ebyo byonna ebitaatambula bulungi mu sizoni ewedde. Twagale gende mu maaso yengere mu ssente tulabe nti tugaba ensigo twongere mu fulumya ya oba production ya oil seeds tolenge eggwanga lirekerawo okukola ki ku importinga cooking oil kubanga buli mwaka tufulumya kumpi $400,000. Adrian Bwani Kabale yakusakidde ekkulire lino. Nabino nga taliiko nfoofu. Tulina ebikozesebwa eby'omulembe eby'enjawulo